naye tetukkaanya nayo ate nga ddembe lyaffe okuwakanya kooti. Yes, tugiwa ekitiibwa nga kooti naye eddembe lyaffe eryobwebange ng'Abannayuganda ng'abannamateeka okugamba nti ensala ffe tetukkaanya nayo ddembe lyaffe. Kati kino kiba tusazeewo ekyokugoba abamawulire mu ntuula za kooti kikyamu tetukikkiriziganya nakyo, era mujjukira byatandikira eri Kawempe baba balina bye baagala obuuli awo okukweka bagoba bannamawulire. Ate kooti erina okukimanya nti bw'ogamba nti bannamawulire kamera zammwe zisigale ebweru naye muyingire just ne kapeeni n'akapapula w'okuwandiika, ekyo ne kooti kiba tekigikolera, kubanga kati munnamawulire bw'anaawandiika ebitali bituufu batakuwulidde bulungi naki talina reference ya recording ajja kutunulako omulamuzi yayogedde bw'ati, state yayogedde bw'ati, kati awandiise buwandiisi byawulira oluusi boogera mpola. Kakati eventually bw'anaateekayo n'agamba nti omulamuzi yayogedde bw'ati oba state yayogedde bw'ati ng'oba oli awo waliwo byatawulidde, ono omunenya wakati gw'omuganya okuyingiza kamera zaali badde zikwata buli kimu. Bw'aba alina kyatawulidde bw'anaddayo gy'akolera ng'azannya akatambi ako n'awulira obulungi. Kakati kooti zino simanyi na baani abaziwabula kuba kino nabo tekibakolera. Omulamuzi of course agambye nti ffenna oba bannamawulire bannamateeka baani abantu babulijjo tetukkirizibwa kwogera ku nsonga ezikwata ku musango guno. Ekyo naffe tukimanyi nga bannamateeka, waliwo etteeka erya subjudice, naye subjudice tetugaana kwogera ku bigenda maaso mu ggwanga, politics eyeekuusa ku misango nga gino. Ebyo tewali teeka litugaana kubyogerako nti guno omusango gwa byabufuzi, tewali nsonga ndala yonna gwa byabufuzi. Tuze tubanya tugamba abantu abattibwa mu maka g'ono Muwanga Kivumbi teri aboogerako, tutyabaja abantu abo muvunaana ono Muwanga Kivumbi n'abalala simanya bayogera bwe bati n'ebirala bwe bityo abatta abantu abo baliwo. Ezo ensonga tugenda kusirika kuzoogerako, era kooti terina lukusa kutugamba nti ebyo temubyogerako, tekisobokera ddala ekyo. Mwakayana tubabasibire bwe netwabawuya tubadde muki mujja tusonyiwa ekyo, naye olwaleero kooti bayetuuse omuwabi wa gavumenti yakayana ntayagala mawulire muki kooti agali live. Naye tubagamba abantu mubasibire ebweru ate bennamawulire abandi badde babawa ebigenda mu maaso naye mukola ki? Kitegeeza mwagala kukolera bintu muki munzikiza. Naye tugamba kooti ekyo kimenya ki? Akawairo 28 kagamba walina okubeerawo obwerufu, ate mu bwerufu ng'amateeka gakkiriza baki? Bannamawulire. Nga kaakati basaba nti waliwo abajulizi abapoliisi bali bameka? 3, nti baagala babe protected. Kakati netugamba owa security asaba ati ate security ng'agisaba mu kooti. Babibuzaabuza bikola ki? Naye kooti yo mu ndowooza yaayo ekkiriziganyiza n'ekyo. Naye newankubadde tuwa kooti ekitiibwa, tulina obuvunaanyizibwa n'obuyinza obugiwakanya. Tusazeewo ekiragiro ekyo tugenda kukola ki? Kiwakanya. Tukizingiddemu naffe bannamateeka. Bagambye naffe nga bwe ndi mu kwogera ku nsonga zino kisobola okukola ki? Okumenya amateeka. So tusazeewo ebisatu. Ekitongole ky'abannamateeka kigenda kuwakanya ensala eno etwaliddemu bannamateeka. Honorable Muwanga Kivumbi atugambye tujulire ki? Ennambiro ku nsonga eno. Bayagala ensonga zino abantu bazimanye. Era atugamba nti olaba bakkiriza oba yoonyu okero ne bagamba nti bataddewo n'entimbe nga bakuba n'advert nti ensonga zibeere we battira abantu. Yagamba nti newane ewuwe battirawo abantu bwegira emisango gy'okutta abantu nga bagiteeka mu lwatu ne guno gwakutta abantu. Ekyawuka ani yatta abantu? Ndowooza bano bakikwekola kuba bakimanyi be bakola ki? Tugenda kusaba nti kooti egenda wano egende wali wennyini wano n'Omuwanga Kivumbi.
akateeka okututeekamu abantu naye ekyo ekigenda kugana kujja kasatu wetuli wano buli omu wetegereza ali wano wonoleba wano nga twamutegeera bulungi nakola tumulaba byagenda okukola ebyokulanya banakola empisa embi muffe kale tukigana kola ki kujja wano ddembe lyaffe nabatiisatiisa wayikatengo People power. Everywhere. NUP. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Kivumbi kunga. Bavuka bukunge. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.